Sitaliza munyolo muto bwakula akusuuza olutala. Bassebo ne bannyabo akafa omukkuto ekyamazima tekaluluma. Bagamba nti eyafudde jjo yaawunya, gy'obeera nti omufu ayanuka entanda. Ekiri mu ttunno kimanyibwa nnyini kyo, kyokka ate era ne Nalwalwa yajja nettu akira nayangwa yajjiraawo. Ngera wentera okubagamba nti ow'ekiwamma atuuka mu lumbe akira eyakaabira essingo. Bannange mutya nno atenderezebwe Ssewannaku Namugereka Ddunda, oyo apaapaaliza ennyonyi mu bbanga ne zikera okungula bye zitaakira kusiga, okubeera ng'akyatutengezza obulamu kkira akabbula akatemba ku nnyanja. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere n'eddira Mamba Kakobozi akabbiro Ggongolo Nakawuka, bwe nti onsibuka mu Kabaka Bukulu Kimale Mpaka Ettumbaali mu ssaza Busiro. Nkyali mu mbuga ya Ssenga Namirembe. Nagambye eddagala lyonna ku kirwadde ekyakuzinyedde oluguje, endwadde ekumazeeko emirembe, taasiibewo taasulewo yali ku mumwa, kwegamba endwadde ekumazeeko ebyewungula. Bannange egenda kujjanjabirwa wano ewa Ssenga Namirembe. Ssenga Namirembe nkulagirira, bw'oba ova Gayaaza yisa omuvule gw'Empereerwe otuukawo nga babajjira entebe ku mukono gwo ogwa kkono, awo oba osinzira omukubira essimu. Kyokka ate w'oba okutta Gayaaza Road ng'ova mu kibuga Kampala, era totuuka ku muvule wabula otuuka awo ewali entebe w'omukubirira essimu. Totuuka ku muvule, oba obulako katono okutuuka ku muvule naye togutuukako, omukubira essimu omutegeeze nti Ssenga, waliwo abantu nga mulina ensonga zammwe nga temugenda zinnyonnyola Kanoonya Juma. Waliwo abantu abeetaaga kansolingi mu bufumbo. Ssenga Namirembe yekka agenda okusobola okukola ekintu ekifaananako bwe kityo. N'olw'ensonga eyo tuukayo ajja kukubuulira omukyala ensonga zammwe muzimanyi bulungi mpitirivu, ajja zikunnyonnyola. Bw'obula mukubire ku 0704 28 98 3 0704 28 98 3. Oyo ye Ssenga ayitibwa Namirembe, Empereerwe, Jjojjo Musanga. Kakati olwaleero abasajja, mbadde nkugamba nti gwe ng'omusajja wandifuddeyo nnyo ku nsonga z'amakaago. Toddamu kukkiriza mbeera ya kufuuka luyongoyongo ng'eccupa nga zino otunulako ntunule. Eccupa eno ya mitwalo 5, ya mitwalo 5. Oluba ogikwata nze ojja kudda kwebaza. Eccupa eno bagiyita Mulu Mani Power Liquid. Ate waliwo n'eri ensaano oba eri obuwunga ddyo litera ku mazzi gookya ku mitwalo 5. Tuuka ewa Ssenga Namirembe ofune eccupa ey'eddagala. Omusajja amaka goonoonese, abakazi tebakyagala basajja baluyongoyongo, kijja kuleetera n'omukazi okubaliga. Naye nga kintu kyangu nnyo okukwata mitwalo 5 kwezza bujja. Ekyo kikyo nga ggwe tokibuulirako nannyini na neiba, wabula osobola okibuulyako omusajja muno naye gweyagaliza amaka gabeere nga gatambula bulungi nnyo. Kuba ate nakyo weegendereze, bw'onoolagirira omuntu eddagala lino gwe n'oteefaako, ate bw'anaakuyita ebbali n'agenda ne mukyala wo wejjusanga wekka, kubanga ojja kuba wamuwa eddagala liri ekkambwe. Kakati naawe munnange weebeereremu ng'enjogera ennaku zino weeri. 0704 28 98 3. Eyo ye nnamba eya Ssenga ayitibwa Namirembe. Bassebo ne bannyabo, njagala tweyongereyo ate era mu mbuulirire ey'olunaku luno olwaleero. Embuli ey'olunaku luno olwaleero egamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono, embiro tezigenda na byenda. Naye eyo embuulirire sigenda kuginnyonnyola, kankuwa embuulirire endala. Embuli endala egamba nti omukadde embalangu bwekutuka teyunga, omukadde embalangu bwekutuka teyunga. Embalangu muddo naye tegukyalabika, ensi egenze efuukuuka bw'etyo, omuddo tuguse, tokyayinza kunoonya muddo gwe bayita embalangu n'ogulaba. Naye omukadde embalangu bwekutuka teyunga. Omuddo ogwo embalangu kasita gwakutukanga kyabanga kizibu kya guyunga, kakati nno gukutuka lumu. Kakati nno n'omukadde bw'atyo, omukadde akutuka lumu n'atayunga. Ekintu ekikkakkanya omuntu mu nsi muno buba bukadde. Omuntu yenna omukadde tabalumyanga mutwe.
emyaka abeera mu gyakawungeezi obudde bubeera bumuwungeddeko tasobola kudda buto. Omukadde abategganyiza bwereere kubanga asobola n'okugwa bugwi mu kannya okugulu ne kukutuka ate nga kizibu kyakuddamu kuyunga. Kale nno essuubi lyo ggwe ng'omuntu lireke kubeera nnyo muntu mukadde olw'ensonga emyaka essaawa yonna gigenda n'olw'ensonga eyo kubanga omukadde ayinza n'okugwako obugobibwantu ogenda okulaba nga kaba n'enkutuse sikyadda kubanga amagumba ganafuye. Omuganda wagambira nti omukadde embalango bwe kutuka toyunga. Bannange